kati nze mu lubuto navaamu buvi. Kwali primacha? Yes, mama wange yaŋŋamba navaamu buvi, teyantwalako mu ddwaliro, yambikira waka. Okitegeera balina we babikola. Nakola obudomola ne bambika okufumba caayi nga tebalina aba flask oba ki. Omanye ekikopo kya ggama? Ukimanyi? Kimanyi kya ggama. Omanyi katadooba? Nkamanyi katadooba. Nga kaddira n'akakuma ekiro n'ateekako bw'ati ekikopo caayi abugume. Asobola okuwa bebi. Okitegeera? Kati ate nga bw'ova ku ekyo nga omanye empumumpu. Nebeera ku kitooke. Kati kubeerako akasongodde bwe kati. Akasembe ne wansi. Kati kumpumumpu nga mwateeka caayi then n'atonyiza mu nzu nga omumwa nga kuliko katini nnyo. Ate ng'ovudde ku ekyo byonna measles yajjanga ewaffe natta abantu okumala abaana mu nju. Waliwo mu famire yaffe taata waffe yafiirwa abaana 5 mu wiikeegi. Measles ng'abantu basiiba mu kkubo nga abakazi baweesa abaana. Jjukira omwana mulwadde olwedde measles, amusibye ku mugongo n'amubiseeko omusana guleke mwokya. Omusana gwakata atambuzza bigere mayiro nga mmeka okugenda okutwala omwana mu kalwaliro. Kyalo ffe twakula, simanyi bwe twakula. Olaba muntu kaaba ng'ayimba Katonda yabadde mwene ne mugamba naye ki ekimukambya akayimba obuyimba. Naye ng'oli alina ensonga ze lwaki akaaba. Mwe muli b'e Kampala temulina kye mumanyi. Nze maama wange yaŋŋamba mu lutalo okudduka emmundu nga ampeeka. Okitegeera? Ate ng'ali lubuto. Kati mu kumpeekanga engozi ng'esiba omwana ali munda. N'amenyeko oba mukono oba kiki ng'ali mu lubuto. Omwana n'avaamu. Nga mufu. Tugende wa Steve Jean. Steve Jean nga naye nga batwali tufaanana tutya maama kuba Steve Jean teyatuwa wadde omukisa okuyemba. Yatugoba. Yatunulira bw'ati. Okitegeera? Kuba twali tuwunya n'okuwunya. Maama nedda. Nze nkubuulira amazima engeri gye twakubalamu abantu abavudde eri mu kyalo. Ono mumanyi omutegera bulungi King Michael wuuyo atuuse ku Serena Hotel mu Kampala nga lumu August musojja atuumye King Michael Coronation Concert shilingi $15,000 emmeeza y'abantu 8 ya $3,000,000. King Michael agenda kuba endongo lukoba ku lukoba hit after hit ekidongo ekitagenda kusirika okuva lw'oyingira okunyumirwa okutali kugere okusanyuka abulikiddwa akabayimbi ba best be bonna ono dancehall star mujja mumwerabireko alina stamina alina momentum alina style oli King Michael wakabi muleete obwana bu munange yakuba yanziba sente nange saaziraba nandibadde najjadda walayi kati gwe wereze endala olabe. King Michael Coronation Concert nga lumu August ku Serena Hotel ategekeddwa Supremacy Lounge olwo n'awagirwa Facile Safaris, KCB Bank, Club Governor, Catalina ne NBS Television. Friends of MC Mayor gaita mu kitongole kya Equity for Men bakomyewo mu season ey'okubiri ekyaliwo omwaka ogweddemu akiraba ate omwaka guno tukirese mu style mpya fireworks mu bbanga abayimbi bonna first class Bibi Lutalo, John Black, Ruden Waikabako, Pacific Vocals, Ashlo Yujo Wabutiti, Lady Pazo Lunabe, Baza, Chris Evans, Zunobe Nemba Zina Tone, Dax Cartel, Bruno K, Abdu Murasi, Maulana and Rain, Henry Mwante, DJ SM, Wakanda DJ Brian Johnson, DJ Boogie,
MCZ Kasugu ne Shalom Bantu Nation. Kagwa bangula ebirabo omuli obukali ebyalani engato okuva Salon and Senza. Emifaliso n'ebigenderako n'ebirala. Friends of MC Mayor Vena tugwera ku meeting point eganda. 18 ogw'omusanvu nk'emipiira 26. Okuyingira kujja kuba mutwalo. VIP emitwalo 2. Ate emmeeza yakakadde. Ng'ebiwagiddwa. Jula Africa. Jula Quality Properties. Gibbs Bridals. Salon and Sun Shoe Center. Neti Hands on School of Skills. Buganda Kombucha. Viva Organic. Rosemary Beddings. Tim Bekare. Zambia Furniture. Top Line Machines. Dr. KG Beddings. Balloon Power Center. National Home Health Services. Okay, ladies and gentlemen, nze Shalom Haddad Kawesi okuva ku Shalom Health Service eddwaliro ly'abasajja erisangibwa Ntinda South Village Mall Katona Africa ku Ndundu Complex oba okuva ku simu yaffe 0705271973 ndine wine balukeza da jagana ya encyclopedia yesebo kasomeko ono abayimba muse 5 rounds and above non-stop kiba kitegeeza nti emyetooloolo 5 n'okwambuka waggulu nga toma ate oyungira muli abasajja balina challenge bampeeza message Shalom mwemba maze siddamu kuyimuka nfuna obuzibuzibu mu maazanya nako nduna ku bbeere soko nnyonyogere twakola 5 rounds and above ebyabigoba basomere mukko byakola prolonged ejaculation ayongeza omala otambula osigala okyatambula erectile dysfunction abasajja balina obuzibuzibu n'okuyimuka kuba saluuti nga mulinamu obuzibu mu nsonga za maka 5 rounds and above yabikola. It boosts sperm count. Ayongera abasajja abamu sperm ntono enkwaso zo nga ntono wazaala kati omwana akyabuze olumu amazzi nga agabusinga bangakola bulungi nnyo. Male fertility. Abasajja mazzi agazaala agakuyamba kwenye sperm mobility 5 rounds yakola. Restores manhood nerve damage. Nerves obusimo obwo babeera bwafa nga amaanyi gakendera mu kwema mazanga okozesa ku masturbation. Long term and powerful results. Bikolera ddala okwesa lumu paka alla lwali kuyitambulamu. Improves blood flow to penile tissues. Omusaya gutambulira ddala eno omusajja ne gubanga saluuti bw'ogikubadde oba omaze osigala okyalina amaanyi. Ngaka amaanyi nnyo. Kali ku 0705271973 sangibwa Kisaasu kwa delivery mu nsi yonna. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256. It's happening betugamba kaswe ekigambo it is happening ngomanyole ku Shalom 256 kana subscribinga I kindly atebango tuyegattako twazeze emitwalo namukanana mu mwaka gumu gwe twakatambula n'ekitundu banyaganya mutulazo omukwano. Thank you so much mwagadde embozi zaffe abampeeza message abantu atulaba bali ebweru. Thank you so much mwe musinga message singo funa abasinga bali ebweru mututambulize ekyeyo mukola bulungi mutuwulirira waleta stories juma twategera nyiki yaffe mbukati fe tujja kuyita mu bino biki katukuleterenga embozi joyetaaga okuwulira mundu banga tujagala ne nga toyega jonyenga ojeetaaga mu bulamu bwo okubanga oyitawo eyakanda bogusosa for the first time yakava mu komera yafana azukire yakagula smartphone yakufuna data yakufuna wifi. Nze Shalom Haddad Kawesi era ngamba ku sets bakonzeka mbana naffe aba Semiton construction company basangiwa company na mesimu ezili abakubireko babenga bakuyambako okuzimba ennyumba tokolimira senga omusenga yandoga nawere basinga mumwe owereza sente nesatuuka nakuzimbira kwamba mulali nga azimba amalalo ate nga sente owereza nyingi. So balina na doya ne interiors oba curtains ne property management and surveying bakule ku namba z'essimu babenga bakutaasa onako banaku lwanjawulo ina munnante munnange okitegere ekintu ekyo kakati awo ne tukutaba ente gwanga ne tuli kutta tulinywezezza wetu tulirina ndine mbaya mstabua natoro era nga tuli ku Stana Medical Center wane ekitebi eddwaliro liri ku kkubo ebyonjira vayo nedda sebo ya mulwadde bwoba sitebi bwoba ovudde bwokyewa ng'akava ku kisayo jawo katono bwokyo eddwaliro bwolirengera liri wano mpolampola kati kansoke mbuuze nga tinandi wadde okwanjula kani aboogera n'okwata muko ku mpiso
nga njagaza ki sebo obulamu bw'abantu tebabuzanyiramu nedda sebo tebugezesebwa wadde nga bugamba kanvubuko ku mmotoka oba kankole ku kino obulamu bw'abantu tebakola ki tabugezesa nze byentegera byakubala ssente awo otegeerawo nnyawo akubya ssente tulina kujja waffe yabeeranga awo ntinda awo kati bazimba kati supermarket bagita master nenge dali kwa supermarket we yabeeranga awo kujja waffe na mukyala we nga mukyala we Nancy kati kujja afoyo nga sinasi andi asoma agenda wala naye mukyala nakukuba nga abantu empiso bayali yabisoma kati omukyala nga bakubira waka omukyala agenda afa 210 awo mukama n'amuyita n'afa bwe yafuula okwanza amanyi nti waliwo yali ajjanjaba omwami naye n'agenda mu maaso n'okkuba ng'abalwadde empiso kati ekyasinga okuneewuunyisa lumu ndwala bantwalayo wali mu luwummula kwe kwata empiso naye sikirabangako nga bafumba empiso n'akwata empiso n'agifumbako n'agireeta twatabukira nekojje naye nga tebajja ginkuba era eventually amala n'akivaamu antu bamuloopa ndowoozaabo kaalo kituufu gwe wali tokirabangako neera tekyali kirungi naye nze nali nkirabyeko nga bafumba empiso anti ffe tuli bannakyalo beeyazikanga empiso mugendere wa neighbor ne beeyazikayo empiso nga yeekuba ekyalo naye Katonda yamanyi kale bwe yatukuuma ne tubeerawo omanyi waliwo ebintu bye tubeerawo ne twewuuza ne tugamba twakula tutya ffe tumanyi bwe twakula naye tuli bakulu ate tuli balamu naye Katonda yamanyi bwe yakola ki bwe yatukusa gye yatuleramu bwe yatuleramu naye kati gwe wali olina okwebuunya kuba mmwe muli ba Stephen kati empisa eyo gye baafumba tekyatambuzanga obulwadde ku kyalo oli senga abeera mulwadde tufumbe nze tubanye omuntu omulala wala kuba beefumbiddwako tetumanyi oba bwatambulanga era tewali amanyi kubanga olaba ne sirimu bwe yajja ewaffe Rakai yatta abantu katono abamale mu kitundu naye ndooza mwagenderangamu ebyo byonna empisa emu jjukira waaliyo envunza abantu bakozesa ekikwaso kimu oba kirita kusala nviiri basobola obasalawo mwennanga ng'egiritemu yes ne bakusala n'owulira nga omutwe baddulaku oluusi ebeera nga tekyasala oluusi ne bakusala ndowooza sirimu kye yava alumma ennyo abantu beewaffe abeera akaayi yes kubanga yajjanga tebamumanyi ate nga basanga abantu bakozesa ebintu ng'ebyo kukozesa oba mpisa emu ku kyalo wonna okitegeera kukozesa jirita emu osobola n'okujja eyazikako ewa munno nesala abaana enviiri obutasoma bwali bungi oba n'obutamanya bwali bungi obutamanya n'obutasoma byegatta ebyo bibiri kati awo ne gujja bagira batugamba sirimu yajjira yakayaba abaaliwo abakulu bagambanga nti abasinga nga bagamba ddogo yes bagamba ddogo bagamba nti ddogo era nga omuntu bw'alwala bantu bamutya bamwewala kyova olabanga ebibiina bingi byayamba ewaffe okubo simanyi World Division bingi nnyo ffe bannange Rakai yaweebwa obuyambi ndowooza okusinga Uganda yonna okutusomesa nga n'obujjanjabi bwennyini bwe bawa abantu ate nga babasasula nga oba oli mulwadde newakuba ne ku nsako webale nnyo tugeze okubajjanga eri mu mukyalo ewaffe okubatwala oba akaliisizo ku ddwaliro batandika n'okujjanga nnyumba ku nnyumba abantu obajjako omusaayi obakebera okutuwa eddagala oba byalinga biki naye nga batuwaayo n'akasente ne buno obuugi bagamba amata ge baagabanga n'obuugi baagaba ebintu bingi nnyo simanyi oba nakati bakyabigaba ewaffe ng'era sirimu akyaliyo era akaipakati sirimu kati gyali ng'era awalala bwaliyo sooli oli awo yakungulanga n'enviiri iffe sirimu yatta abantu nga waliyo amaka gotuukamu nga temukyali muntu n'ogu
era amaka mangi agataliimu nti maama ne taata nga bo baafa nga mulimu bantu balala. Yes. Kati nze kankubulira Shalom, nze nali ntya n'okunkebera nga manyi nange nyina siriimu. Yes, kati bwe bajjanga ebyo bye bajjanga nga batukebera. Nga bw'oba teyagala musaayi gwo tebakukaka. Era ne mbagamba nze ogwange temuguleeta. Naye nga bakukugyeko. Nga bakukugyeko. Naye results okuddaawo. Kati bwe balaba nga sirina ne balyoka bakomawo ne baŋŋamba. Ne nali ntya okuŋŋamba nti ndi mulwadde kubanga nali mmanyi nange ndi mulwadde. Kati nga okujja mu nviiri bino mwasalanga ne kiripa amagini. Ate nze nali mukazi mufu. Kitegeera. Kati jjukira esirimu era eyatta abantu abalala era nga naffe tuli bantu. Kazi watuosiibye waka. Tomanyi. Tomanyi. Gonna abantu abaali batambula n'ebbaawo bonna bafudde. Bakazi baabwe bafudde. Nga baneiba. Bwe twali tutunuddemu bwe tuti bwe tutunuuliganye yafa n'omukyala n'afa ne gwe yawasa n'afa. Abaana ne basigalawo ffe waliyo abaana bangi nnyo abeekuza bokka. Nga tewali bazadde. Bannaye ffe Katonda tetumanyi bwe yatukuza n'okuviira ddala mu buto ng'oggyeko n'ebya siriimu. Engeri gye twakulamu nti omuntu ogenda kulwala tebagenda kutwala mu ddwaliro. Bakulanga baki? Just bakume n'osogola omululuza bakuwe eddagala egganda bakuyiire eddagala kati nze mu lubuto navaamu obuvi. Yakwali primature? Yes, mama wange yaŋŋamba navaamu obuvi teyantwalako mu ddwaliro yambikira waka. Okitegeera balina we babikola. Nakola obudomola ne bambika okufumba caayi nga tebalina abafulask oba ki. Omanyi ekikopo kya ggama? Okimanyi? Kimanyi kya ggama. Omanyi katadooba? Ngamanyi katadooba. Nga kaddira n'akakuma ekiro n'ateekako bw'ati ekikopo caayi abugume. Asobola okuwa bebi. Okitegeera? Kati ate nga bw'ova ku ekyo nga omanyi empumumpu? Nebeera ku kitooke. Kati kubeerako akasongodde bwe kati. Akasembe ne wansi. Kati kumpumumpu nga mwateeka caayi then n'atonyiza mu nze nga ndi omumwa nga kuliko katini nnyo. Ate ng'ovudde ku ekyo byonna measles yajjanga ewaffe natta abantu okumala abaana mu nju. Waliwo mu famire yaffe taata waffe yafiirwa abaana 5 mu wiikeegi. Kabi teyagwa ddala. Omukazi teyagwa ddala naye yabeerawo nga tulinze oba n'abeera atya. Abantu baafa, abantu ne bafa nga bamaaso gabuuseemu. Ne mubeeraawo ezo ne livaamu eri omuntu? Ne livaamu omanyi kye bayita measles. Gwe tomanyi measles. Omuntu asobola n'obuukayo ebyenda wansi. Abantu ne babuukamu amaaso. Twali mwaka ki? Tuli mwaka ki? Oba mwaka oba tuli mu 2000 tuyingidde 1000. Nga tetunayingira 2000. Tuli mu 9 awo. Mu 9 eyo sijjukira naye nga jjukira nze nange nali muto. Wali muto. Kati nze waliwo abantu bonna bwe balwala ewaka famire ffe ne balwala naye nze saalwala. Naye nga tusula nga tutudde nga abantu bava mu kisenge ne badda mu ddiiro. Okitegeera? Nga tewali byakwebaka nga abaana bonna nga beebasaawo nze waka wetwali nga waliwo abaana bangi. Yali extended family. Nga maama ffenna nga tusula tutunula nga omanyi eddagala lye bayita ebbombo. Nibaga omuntu abawunye enkwawa n'ekifuba. Nga lye babaalira tebabaalira ngoye. Maama nga lyayalawo nga ate ng'alina obbayiira amazzi buli kaseera buli ddakiika. So nga baalira bbombo nga bagalira ebbombo libeera lireeta obunnyogovu. Kati
kati ndoza ye science oyo kirabika gain temperature gikontrolinga webale nnyo naye mwaliyo n'abatabimanyi ffe tetwafiisa muntu naye ng'abantu bafa buli kaseera buli dakiika measles naye era naye yaggwayo kirabika nti okugema kuno bwe kwajja measles ng'abantu basiiba mu kkubo ng'abakazi baweesa abaana jjukira omwana mulwadde olwedde measles amusibye ku mugongo naamubiseeko omusana guleke mwokya omusana gwakata atambuzza bigere mayiro nga mmeka okugenda okutwala omwana mu kalwaliro Shalom ffe twakula simanyi bwe twakula kanaka olaba muntu kaaba ng'ayimba Katonda yabadde mwene nemugamba naye ki ekimukabya kayimba obuyimba naye ng'oli alina ensonga ze lwaki akaaba mwe muli b'e Kampala temulina kye mumanyi nze maama wange yaŋŋamba mu lutalo okudduka emmundu nga ampeeka okitegeera ate ng'ali lubuto kati mukumpeekanga engozi ng'esiba omwana ali munda n'amenyeko oba mukono oba kiki ng'ali mu lubuto omwana n'avaamu nga mufu naye ng'avuddemu ng'ate bali mu kutambula okitegeera bali mu kutambula mu lugendo olubuto lumulumye omwana avuddemu ate alina okweyongerayo atambule atuuke olwanga dajja alituddewo ate dadi naye waali ataakole ki naye era naye ali mu kutambula tebalina ntambula naye mayiro ze yatambula oba zaalinga mmeka oba kuvanga wano oba n'empigi okutuuka ewaka okuvaana paka ng'empigi yes ate nga avuddemu olubuto naye ng'alina osigala ng'atambula bw'atuula kati ate n'atuuka ewaka nga omuzukulu we first born waffe nga muzukulwa naye agenda kufa oba bali abantu Katonda yabatonda mu bbumba ki ng'ate balina okutambula ye atuuse olwedde yavuddemu olubuto kati ate balina otambula bagende okutwala omwana mu ddwaliro n'agenda okufa kati nzikiriza ati gavumenti yataka olunaku lw'abakyala n'olunaku lw'abamaama kati nkikkiriza mwezi funanko like wano encounter bwenti oli kunnyumiza kintu bwe kityo kati gwe Shalom nga nakunyumizizza bintu byonna byonna nga n'ebimusi byerabidde ne batambula nga jjukira maama yavuddemu olubuto enkeera balina otambula n'omusaayi webale nnyo mulwadde ate talina kuleka mwana waffe ng'akola ki ng'alaba nga balina otambula bagende ekakuuto mayiro nga 2 oba 2 kale kigere tewali ntambula omwana amala n'awona n'alamu omwana yawona baatuuka mu kkubo ne balaba nga omwana agenze kufiira ddala ne bakyama awo ow'omuntu ne bamuwa amazzi ne bamuyiwayo amazzi omuntu waba tannatuusa kufa tafa kirabika naye ate era waliyo abafa nga tebaalifudde okitegeera waliyo abafa nga tebaalifudde nga bwe baalifunye obujjanjabi mu kaseera akatuufu oluusi baaliwonye wabeerawo ne Katonda bayamba era Katonda nga bw'atamala gakola kigale gava mu bantu be kati waka mwali wameka mami be yazaala nze ndi wa 7 mu maama wange tuli 9 waliwo n'abaafa ndoza yazaala nga 12 kyasofuna abakyala bwe batyo n'akuwa abaana ba 13 webatolina kyobanjansi oba talina kyobanja nelwakuba abantu tebamanyi bulungi bukire zonna njagala okuzaala abantu balowooza nti ebintu bankyogere ntya nti ebintu bijja kutambula nga
bwe tubyagala bwe mubyagala ne ku nkomerero yabyo mubere nga temubifunyeemu buzibu tulina kuseeya kwebale nnyo kati tugeze nti toyagala kuzaala abaana bangi yes toyagala kuzaala abaana bangi kubanga oli sileya twagala mbeera okugwa kubanga olina ebyokukola oli bize emyaka bwe gitambula okitegeera kati ogenda okujjukira nti omuntu alina okuzaala ng'obudde bw'okuzaala tewazaaliramu kyokka kati otuusa oyagala kuzaala kati amagezi gazze nti omuntu alina okuzaala ng'obudde wabwonoona ate kiki automatic oba oyagala oba toyagala amagezi galina okujja naye amagezi gagenda kujja ng'okyasobola okuzaala ng'amaanyi gakyalimu embavu zikyalimu okitegeera bw'oba mukazi ng'okyalina omusajja ayinza okuzaalamu kubanga mu abasajja muzanyo ne ku myaka 10 mbu naye bw'oba mukazi bw'onaayagala okuzaala ng'amagezi gazze onaaba okyalina omusajja akuzaalamu oba onaaba okyasobola okuzaala teza gwe tokkiriza mbya Claudina kyeyombekedde sibikiririzaamu ate era sikkiririza mu muntu azaala abaana abatono anti bajja kugamba nyakati omwenge gukyuse ki togenda kyusa nekya okitegeera ensi eyina otambula nga Katonda bwe yagidizayininga tewali agenda gikyusa oba oyagala oba tokola ki gwe weeyise mu ngeri gy'owuliriramu emirembe then time ejje nga ekulaga nti kino tiwakikola mu budde bwakyo okitegeera kati nze nazaala nga saagala wazaala ku myaka emeka ku myaka 14 nenzaala omwana ku myaka 15 nenzaala omulala okitegeera ku myaka gyonna gye nazaala nga sikola ki nga saagala ng'olubuto olujja nenkaaba nengezaako luveemu ne lugaana wagezaako okulugjamu olusooka ng'otidde alusooka saagezaako naye olwajja kati jjukira omwana yasooka bannongoosa bamunziramu bujja wali muto magumba amafunda omwana omunene ate bannongooseza bulongoosa kati mu myezi ng'ena tenneefuna olubuto olulala omusajja yayangu okoddomu yaba yayangu nedda seebo ebyo gyebiri mu nsi tolabanze mukyala wange bwe yamala okuzaala kyeka atwagala n'emyezi nga 8 bali batugambye kyoke mugire panga myezi 6 naye nga temukola ki nga tetunamala kizadde mugamba asooke preparing asooke if the body is ready I can be ready kati ekyo kirimbye itavira jukadde Flavia emyezi 8 kandi naye kyali nekyasinga okunsumbuwa kati nga mama wange yaŋŋamba senga mukyala we aba ayonsa n'ogenda ebbali ogenda soya omwana ayiwa endusu oba afuuka omulema kati nga nefiye eyo naye endimu naye ng'emyezi 8 ng'omuntu tannadda mu gundi mune I think her body like was not yet ready ate nga saagala mupakusa bakubireko mu ngalo abakulengera gontiisiza mbw emyezi abakazi baddamu ndoza mu myezi nga2 nedda bannange yes mu myezi nga2 baba basobola okuddamu ne bakola ki n'amala ekizadde yes okusinziira ku muntu engeri gy'aba akoze eki ndowooza kane kubalongosanja kiba kyangu naye naazadde natural asindise myezi nga2 kale oba 2 kitundu oba kale 3 okitegeera n'emyezi 8 mingi batugamba 6 mu ddwaliro simanyi nange naye nga waliyo ate era omuntu gw'otasobola akulinza ebyo eyo tuveeyo tondwisa siri musawo togala kunyonyola nnyo bantu wakamala emyezi 4 ate ofunye olubuto olulala kyoba omanya nti nafuna olubuto mangu jjukira bannongoosezza kati njagala olaba embeera eyali awo nga ndi muto ate oyo mwana Katonda kye yanyambako nti namuzaala buzaazi ono owookubiri
n'abaddako nabazaala buzaazi babaddirako mu bbanga kyawo bano abaddako era waliyo abakazi abazaako abaana mangu omwana tasinga nnyo munne watono first born ne second born besingako myezi nga 9 aha kati abaana bange era bwe batunuulira balinga abenkana naye nga kyali alhamdulillah sinire musanyufu so kyengezaako kugamba nti teriyo budde butuufu muntu olina ogamba kansooke nkole kino then ndyoke nzaale ebintu olina kutambula n'embeera eyo ostruggolinge n'okuzaala nga bw'ostruggolinga n'ebirala kubanga buli kimu olina okikolera mu budde katugeze nga gwe wano wooli bw'ogamba nti omale kufuna ssente ogenda kuzaala mu myaka emeka ye ssente ogenda zifuna dde yo olina garanti ng'ogenda kuzifuna waliwo n'obutazifuna kati n'olyoka oluma obwavu n'obutazaala nga kale senga nazaala oba akaana senga nawe akaana kange obwana bwange obunyamba okitegeera kuba katonda asobola oyisiza omukisa mu baana ekyetaaga bakkiriza emanyi nange ekyo kyonange ekyo ekya buli mwana n'omukisa gwe bannange school fees wa bbeeyi muganda wange fees waliyo walayisi ani anjagadde omwana wasomere mu Church of Uganda oba mu Bumeeya Shalom byanti era bino bye twogera ojja bitegeera ng'okuze okyali muto okitegeera ate naddala mu abasajja okitegeera mu late kati n'olyoka opapa okuzaala mb'ozaale okukubirira obwerebwa nabo bonna okubirire jjukira tetuwangala na kuwangala olyoka ofooleka abaana abato okitegeera ate songa wanje kuze nabo bakula ona kyogedde ogenda mu maama ndi wa 7 tegeza akulira waka waaliwo bamaama abalala ennaku zino ebintu bikyuse muganda wange abakyala oli alimanye akomba ne kwerima n'agamba sisobola kufumba na mujja wange anti tera tannamufuna naye nga bwera bwamufuna era ajja kubeera boogeza kajanja bw'oba tonnamufuna okkirizibwa okukola ki obutafumba naye yes kati wookakasiza nti katonda ya designing ensinga eyina otambulira ku ntegeka ye nga bamukutaddeko okitegeera nti gwe okubeera nga tolina mujjawo si magezi go tolina wadde n'akamu magezi gokozesa obutaba na mujjawo just tonaba mumufuna okitegeera olunaku lw'oli mufuna lwolimanya nti abantu bafuna baki bajja baabwe bonna aba ovuddewo n'ogenda kufuna omusajja alina mukazi we kubanga era ono bye wano yes ate gy'olaze ew'omusajja ate omusanze alina omuntu we okitegeera kyokka ng'eweeri eri wano byeyo lwa musajja we kukola ki kufuna mukyala mulala kubanga kuva abakazi tukaddiwa mangu nti bwona anoba wano n'ogenda togenda funa mulenzi muto olina kufuna era musajja mukulu olina kufuna musajja mukulu aba talina mukazi we aba alina kati jjukira wano byeri olw'okubeera nti omusajja we yakoze eki yafunye omukyala omulala ebyo byakwerimba Shalom kati ffe bwe twali abato twagambanga oba tebaguze enva waka nze bwe ndikula sisobola kugula ki nva wa sisinza butagula nva okitegeera oba nze sisobola kufa oba nawe waliefani mwakubanga nda afumbirwa muzungu okitegeera ng'olina omusajja wo gwateeka mu mutwe nabba muwanvu alina omubiri ng'akuba ekikalo mukama n'akuwa Shalom akolera mu t-shirt mande ku mande okitegeera ebyo by'abasajja okuwasa tewali abirinako magezi kadde mwakubaaba tewali tobirinaako magezi gwagamba mutosobola fumba na mujjawo just saba mukama akukumira omusajja we nga takoze eki nga takuzizzaako oba ng'akukwese abaana bajja bbaleta ng'afudde kubanga gye bali ate ekyo kiruma nnyo omanyi okaabira omulamba awo nga bw'olengera n'abaana abatali babo kale era kikuluma naye oli aba yagenze nga
Neera kiruma. Nkola interview ne Shamim naye yagamba yesenga omwami afa ne baleeta abaana nga abadde akaaba wakumukkaaba naye bamuyambeko. Oyo Shamim akyali muto. Ebintu abyogeza buto Zubeida. Abyogeza buto time gyeri eyokwogera nga nze bwe nkola ki. Nga bw'oyogera. Nga bwe njogera. Yes, naffe waliwo bye twagambanga ekyo tekisoboka ntya. Kati tugeze nga nze nti bwe nazaala mangu ng'ate saagala abaana bange bazaale mangu nti okitegeera naye kati bwe ntunira omwana wange nga tasoma amaze okusoma mba njagala azaale. Ng'amaze okusoma Webale nnyo ate azaala abaana nga bangi. N'abaana bo kibagamba Ya muzaala abaana nga bangi. Zaala abaana nga bangi. Naye nali sobola kigamba mwana wange. Nali sobola kufiira ku mwana wange mbufumbirwa. Okitegeera nga simanyi evalue ya bufumbo. Naye ku ssaawa eno buli lw'otunuulira omwana wo bw'oyagala olabe nti afumbiddwa. Ate era ng'omugamba gumma buli kyayinza okugamba ng'omugamba beerayo. Maama wadde enywera yerima nedda. Nedda bannange. Ati Shalom nze nkubuulira nti nze bwe mba njogera n'omwana wange ekinyinza omugambisa nti vaayo nga bamukuba emiggo. Mulimu emiggo? Emiggo gitta omuntu. Waliwo n'ebyokulwanamu. Ekyobulamu senga omwami mutabani waaba abaliga nga ayinza okulwaza omwana we tomugamba n'avaayo. Kyogamba eri omusajja atabaliga naawe wennyini obaliga. Abaffe. Kozi oli mufumbo. Kale gwe tobaliga. Gye tuli bw'ofuna omusajja we nti osirike. Ojja kunyumirwa obufumbo okuwoome onyumira bulamu. Naye ebyo tebikola mawulire. Ebyomusajja bw'omubannanga omusajja ayenze. Tebikola mawulire. Okitegeera mu bintu ebitakola mawulire byebyo. Nti omusajja yayenze tebitwewuunyisa. Kubanga era n'ababikya bambi Mukama akyababikkiridde. Tebannakimanya bumanya. Naye ekijja si muntu. Ojja kukwalulyawo butereevu. Kati oyo gw'owulira nga yesse. Okitegeera gw'owulira nga yanobye n'agenda kubanga bamukoze ekintu ky'abadde tasuubira mu bulamu. Tekirowoozanga nako. Naye teri muntu gwe bagatta. Teri mukazi ayagala bbaawe ayimbe Bayibuli. Teri mukazi akyagala. Teri mukazi ayagala bbaawe awase. Taliiyo. Jjukira omubaka yagamba musajja aba alina obusobozi ate oli musiraamu ne ssente zizze wakazi weze omwami alaba asobola. Agamba munange olani munange sitabuwa onakufune nali nkyeyiya nga gwanjamu kati nfunyeyo ekyentumbwe kyeru kinene nzikiriza. Nkukiriza ndi muganda wo. Akwita muganda manyi wagamba tajja twogera. Nafunye muganda wo. Muganda wange baganda wange sibamanyi. Mujja otaba muganda wo. Taba muganda wo abamujja. Wabana abatijja muganda wange oyo. Baba balimba bapretenda. Tekisa obujja buli natural we buli. Yes. Koyina okubeera n'obujja bwo ne bukuluma n'omanya engeri gy'okulina okubeera n'obujja. How to live with it. Chajja kyo wadde otya nabo. Yes. N'okumanya nti tugeze omusajja yawasizza kuba tekikoma ku ggwe kirimu n'abaana. Kati nze taata wange yalina maama muto. Okitegeera? Ate kumanya nga bali abasajja bo Katonda yabakola atya bannange. Bamaama ffe twakulira mu nnyumba eki. Bamaama babiri mu nnyumba ng'obusenge bwetunuulidde ate akayumba akabi. Abakozesanga ddagala. Nze simanyi bwe baakikolanga ng'obusenge bwetunuulidde kali katunudde ono. Akayumba akabi nga n'ebisenge ebimu tebyatuuka. Kitegeeza buli omu aba awulira ekifo ewamu. Wulira ennaku eyo. Bambi maama wange mukyala mukulu.
Yes, nenga ffe tetwakirabamu buzibu tubitegeera kati kuba ffe bamama tebatuteeka mu ntalo zaabwe. Era ffe twakula nga tuli basanyufu kati bo be bamanyi gye baayitangamu. Bafanga kisiire mulinga awulira be bamanyi gye baayitangamu ffe nga tuli basanyufu ne maama muto era ne kati maama muto gyali kuba kati nze bwe nafuna ssente ne Katonda n'ansobozesa ne nzimba ennyumba ewaka. Maama muto naye n'afuna enju ekola ki? Etegeerekeka. Ayiye. Naye wamuzimbira? Anti nazimba enju endala maama muto naye n'abeera mu yiye. Okitegedde? Nti ne babeera nga tebakyali mu nnyumba emu. Era bakula bakyali mu nnyumba emu? Ffe twakula nga twabulira mu nnyumba emu ffenna baatuzaalira mu nnyumba emu n'abamaama muto n'abamaama. Nga tetukinaako buzibu ate taata waffe yali musajja mukozi. Taata waffe yatukolera, taata waffe yatuliisa buli kye twagala. Naye nga tukiriira wamu. Si bya kufumbako babuyitanga butya buno? Babuyitanga batya okufumbako bakandi ofumbako kali akamu. Abaana ba maama mmwe, abamaama muto baalyanga nyamu. Maama muto naye wabagisa nyamu abawa? Baalinanga ennaku ze baafumbanga. Emmere ebeemu. Emmere ebeemu. Sikumba obubindo. Ng'era tuliira wamu. Nga bajjula emmere ne ffenna ne tutuula wamu. Okitegeera? Nga tuliira wamu era taata nga bw'agenda n'agula ebintu taata wange ye yakolanga buli kimu awaka. Bamama tebalina kye baagulanga wadde neki. Abasajja b'ennaku zino bagenda kuyomba. Omukazi owanya kuleeta fifite nange ndeete fifite. Bwe nsasula yaka sisanga biiru y'amazzi gwalina ogikolako kati bye biri mu relationship z'ekyanja. Anti kati era awo ebitiibwa tulina obigabana. Yes. Omukyala asanga osasula ku bills. Oba anyagaganya ku kitiibwa ky'omwami ate omwami abeera mwami. Anti abeera mwami ebitiibwa biba bikolwa si bigambo. Okitegeera? Ebitiibwa bibeera bikolwa si bigambo. Naye kisinziira omukyala gw'oba owuliramu kuba osobola okwasaganya nga tofuddeeyo it's okay. Naye nti taata waffe ye buli kimu yakikolanga. Nga taata wange yali muweesi. Omanyi okuweesi? Okugera ebyuma. Yes. Yali wante ddala. Taata wange kuba tuli baweesi mu lwa Kaweesi Mutagubya Swahili. Gonna agatwala abiri gante. Nga muweesi nga batwala ebyuma ne batunda ekibaale mu katale n'akomawo n'ebintu ebigenda okukola wiiki nnamba. Amafuta, sabbuuni, biki ebyo ebikozesebwa. Era nga bw'atuuka wali mu ddiiro nga maama amuwa ebibye ne maama muto amuwa ebibye. Buli muntu ng'amuwa ebibye. Yes. Wonna kyogedde mwaliranga wamu. Just of recent. Mukyala munneera. Mukyala Jointa Kawalya. Yagamba abaana babbaabe tebalina kukulira waka tebabeera baana be b'abaana ba musajja. Anti kati olaba ebintu ebimu twalirese ensi netambula nga Katonda bwe yakola ki bwe yagikola. Tetugenda kukyusa nsi. Kisobola obutabeerawo ku ye. Naye ne kibeerawo ku mwana we oba ku muzzukulu we. Okitegeera? Nti teri muntu yali yagadde ku butakuza mwana we. Okitegeera? Omukyala yenna. Buli mukyala yenna yali yagadde okwekuliza omwana we. Naye wayinza okubeerawo embeera esindiikiriza omwana oyo nga gw'oliwo gwe bamuta batya? Mujja step mother. Nga gw'oliwo. Walina okukuza omwana oyo. Nga gw'olina omukuza. Nga gw'oli nga tewali muntu mulala yenna okuggyako ng'ogamba nti afe. Okitegeera? Ajja kugamba abaana ba musajja nange buli mbuzi ku nkondo yaayo. Ebintu ebimu tubireke bitambule nga bwe biri bwe kiba tekikutuuseeko gamba alhamdulillah. Naye togamba nti tekijja kusoboka. Kisinza osoboka. Okitegeera? Kiyinza osoboka ekyo kyogamba mbu tekisoboka kisoboka okusoboka. Naawe ne weewuunya nga kiriwo. Kiringa boogera ebyo byogamba nti tebasobola kunteekako mujja wange. Basobola omukuteekako naye ogenda kugamba otya abantu nga bamukutaddeko.
olusiba mukutaddeko okaddi okutuse ng'okutuse tutanywa sukaali ogenda kutugamba ki kubanga nze kyemmanyi abasajja tebaagala kuzaala mu mukazi ogwo si bonna abasinga gwenze oba nga toyagala naye kati gwe bbaawo gwogamba tasobola kuwasa nga ye ayagala okuzaala omwana w'omukazi omulala gwoli muddugavu naye agamba nyayo ku baana abeeru okitegeera ogenda kikola otya nga aleesa abaana abeeru n'ekirala ffe abakazi tulina entegeera zaffe buli omu ate ejjukira abaana bategeera okusinziira ku ntegeera ya maama we yes omwana amagezi gafuna kisinziira ku ku maama ntegeera ya maama najibu gwosinga kwagala nyaashe n'aba talina magezi abaana ojja basa ku coaching abaana bategeera kusinziira ku ntegeera yaani ya maama waabwe okitegeera yagamba nesifaayo naja agenda ku coaching anti okugenda ku coaching ebyo byonna byonna obikoze kati ate mu bulamu buno obutali bwa coaching agenda kuba atya neffe taata waffe yatuyamba era nze taata wange kyovula mwagala nnyo wadde taliiwo naye nze mbeera nga mwogerako simanyi ngeri gye yakolamu kutukuza kuba kati nze babaana bamama muto omuto waffe atusembayo ye manager kwali ku Standard Metal Works mukolaganira dda ffe tetulina buzibu era waliwo olwotuuka ewaka kuba maama wange ye mukulumu okusinga ku maama muto naye nga maama muto olaba nga waali tugenze bangi ng'alina okujja tuyambagane abantu baze bangi awaka okukolera wamu emirimu okitegeera kubanga twafuuka dda bafamire waliwo ebintu byala nga tebikyali bya bujja bali baganda bange we bali tukuze ffenna tuli bantu bakulu taata taliiwo oba ne taata lunero yaliwo kati ogenda kuwala n'abaana baganda oba ogenda kuwala baganda b'abaana bo kati taata wange yafa nze ku ssaawa eno nyina obusobozi obusobola kale okola ebintu okusinga ku bannange era oyo omuto wange we yabadde afumbirwa era buli kimu nga kivunaanyizibwa ku nze okitegeera nze nvunaanyizibwa okulanga nyambako ku bato bange okulanga twesitula tukwataganire wamu tweyimuse ng'abaana ba gwe bali nnyo taata yakola ki yatugatta ino taata wange ne gyali abeere nga musanyufu kubanga naye yatubeerera talinga bana abasajja abazaala abaana ne babazaalazaala eyo buzaazi nga tebakola ki nga tebafaayo naye twalinamu kano abantu beeraguza nnyo kabe balabanga gwe mboli successful oli star baga atolaba teeka maama w'oyo alogera baana be ffe batuloga ffe tusiraane ffe tutuwulira ekyo kubeera muze omuntu obulowereza mu kweraguza gubeera muze n'engeri gy'ategeeramu ate ekyo tosobola gaana muntu kulowooza bw'atyo kubanga yebeera endowooza ye naye ate ng'ensi eyina otambula no matter what buli omu mu ngeri ye gy'aba akola ki gy'aba atambuddemu bwekubeera nga kweraguza naawe genda weeraguze nabayombeera ddala mutolaba abaana bamujja bokka be balinnyo amanyonyi be bakola ki singa ati n'abasawo bennyininyini abagaba eddagala nabo baavu obasamalizinze obagassa kakota bo tebagala kugaggawa siripa emu ya bbulu emu ya red okitegeera abo bogamba nti balogo baavu bwe bali b'abantu baavu abasezi baavu balabika bubi lwaki tebalabika bulungi bwabanga balina eddagala erigaggawaza yes so era abantu abalowooza bwe batyo nabo gye bali naye ate tetulina baganda kulowooza ngeri yaabwe nabo gye bawuliriramu emirembe gye balowoozaamu kati mukulano abeeranga waka ku ssomero ng'oyimbayimbamuko oyimba nga kujja mpola mpola mukulano ewaka okuyimbayimba kwankubya emiggo nyino nolweyimbyayimbbya yajjukira ffe twakulira mu mateeka shalyalo oba simanyi ne bwe bakiyita bagata shalya n'obuganda ffe baatukuzanga abasibe
jukira ffe twali tukola nnyo nze eri ewa taata wange gye banzaala ate nakulira wa maama wange omuto eri nagendangayo kukyala naye nakulira wa maama wange nga mukozi okyegera nga omanye omuntu omukozi ennyo ate nga muyonjo tebaba bangu nga muyonjo ate nga mukozi nnyo ate nga wakati wali bakozi balina okukola emirimu gy'ewaka mwebaka ssaawa 7 muzuukuka ssaawa 11 musanvu ezekiro yes nga zino zisambaddemu mulaba Road Cup mba mukola ng'evudde wa twakedde ssaawa 11 okwera olujja ofumbira okusena amazzi okwoza ebintu okugenda okulima bakisusanga mu okugenda okulima katugeze olunaku si lwa kusoma mulina okunyuka ssaawa 7 oba 8 ate buli kintu nga mukikolera ku speed okitegeera maama yalinga musirikale ng'akola nga mukolera wamu naye nga buli kintu tulina okikolera mu budde mulina okumala okulima muteme enku musale endagala muyunje amatooke muwaate emmere mugende waka okufumba tewali mazzi ebintu biddugala mufumbe emmere mugirire mu budde mulina okuddayo okulima olweggulo nga nakawungezi mulima nakawungezi tulima bwe kuba si kulima mu biseera by'okungula tulina okukuba ebijanjaalo okwanula emmwanyi nange nabikuba kuba bireetanga yebokotaawo babirimangaeyo kyebandu nayenga bisumbuwa gwe mwe muli byekampala byoliko twakubanga ebijanjaalo nga mukuba ensawo mmeka tezalinga nsawo naye baleetanga kani okungula ebinyeebwa okwo kwali kwantama nga mukungula ensawo mmeka kakoti ffe baatuwangamu kagundi nga baleeta abakozi naye naffe bagala tubeewo nga bayomba sengo batokoze kati ffe twakungulanga ebijanjalo oba nsawo 2 oba 3 ate nga ffe tubirimye mulimu kasooli mulimu ebinyeebwa mulimu emmwanyi ffe twanoganga emmwanyi ne tujjamu ebitanda mu nju ne twebaka ku mmwanyi waggulu yes ebitanda nga tubijja mu nju ne mwebaka kumanga zikolanga ebitanda webale nnyo era ffe emmotoka yajjanga waka neeyimirira ne batika emmwanyi tebatwalanga nsawo ate nga ffe tubikola kyaka muzeewa mwe yabawerera okufa ba ssente yaliwo ate kuwerera baali tebamanyi mugaso gwa kuweera ka ssente zaalaganga simbalina nga abantu abo mbeewuunya naye twalya ko ennyama mwagiryanga okufa buli kimu twali kiryanga mu bungi naye nga babagamba okuwerera abaana abaana bo tebabaweerera okitegeera naye nga kwokulya ate nga n'ebintu banaye bali abantu baali bansobera ng'oluusi olaba tebambala nangatto nga ate ssente nga ssente bwe basekangawa nga tebagula kati olaba nze eno gye nakulira ewa maama bwe twamalanga tugeze twakyalangako eri ewa taata wange nga tumaze okukungula nga tukungudde ebinyeebwa bijanjalo biki nga maama asiba emigugu gy'ebirime ebyo taata n'ateeka ku ggaali bwe omanye omuntu okusiba eggaali n'ebintu ne bituuka eri waggulu ne bimubikka ne tutambuza ebigere mayiro nga 3 nga tugenda okukyala eri nga tutambuzaawo bigere taata ng'asindika eggaali tugendera mu ngoye ezitali nnungi bwe tuba tuli kumpi kutuuka nga tukyama mu kasiko nga tukyusa nga twesiga n'ebizigo kyokka nga tulina kunaaba kati nga lwaki mukikola ekyo kulaga muli bulungi kulaga ogenda tutuuke wali ku bugenyi nga tulabika bulungi okitegeera nange obulamu bwekyalo tugenda tuuka ewaka nga twambadde engoye ennungi ezikyala jjukira tuzze tutambula olugendo olwo lwonna
enfuufu biki byonna akafuufu kati awo n'engato oluusi nga twambala tuleke tutuuke wali awaka ng'abagenyi abalabika obulungi naye nti ssente ezo zonna oba baali bazikolamu ki oba baziterekanga oba bazisimiranga ebinnya oli abagambamu bazisimiranga ebinnya nateekayo ssente ne zibeera ezimu ne zikukula ne zivunda n'okuvunda kubanga n'okwoza olumu batubanga okwonoona sabbuuni mwose mulina okumala okwoza olugoye nga terulimu sabbuuni ba mirundi ng'emmeka olyokaddemu obutayonoona sabbuuni kaka sabbuuni mulye mumuteekawa okitegeera naye kale nze njukiramu nti ndaba nendowooza ebintu ebimu ndowooza baali tebabitunda nga tewali abigula kati byabeeranga awo mpolampola yes era ffe mu kaseera k'okukungula twagabanga ebintu nga mulina excess nga maama alina okukula ebijanjaalo twale wagundi okitegeera kati ndowooza ebimu tebabitundanga ssente kuba ffe ebya ssente twakola tetubimanyi kati awo ovaayo ddi era akayo akati era mu kuzaala wano era wazaalira laakayo omwana asooka alyotayira akayo banongoseza mu ddwaliro banongoseza Mulago wavaayo Mulago w'e Masaka oba w'eno ow'eno Kampala kati awo we nakulaabulamu bw'owanika obuyimba bw'ompolampola ku ssomero nga nze bwakake nasomayo nga nze choir leader okitegeera ng'owoomya eddoboozi nga ndi wa ttabbu nga nze gwe bafuuwa nze gwe bawa ebirabo kamu kamaaso kamu kamawe okitegeera bw'okakuba bw'odigira you must welcome our parents ezo so kati ebyokuzaala mbeera mbinyumya saala bantu babikoowa ebyokuzaala wali abakafunye essimu abapya kati ozadde awo kati mu kuzaala omala kutandika kuyimba nga tonnazaala oba wasooka kuba watonna nnyimba zo nze okuba ennyimba zange nga maze zaala abaana bange bonna 6 abaana 6 nga maze okubazaala katalola nolanye lwaki siyimba nofunye kirowoozo ekiyimba kyandimu kuva dda nti oba tuba tuli mu kukola emirimu nga bwe nkugambye nti tuli mu kukola emirimu ng'eno nga nze ndi mu kuyimba ennyimba z'abakafeero okitegeera ennyimba z'abo Bakeziya Nambi lwakigambo kya lulimi ezo naye nga maama bw'oyimba biki omukazi teyeeyimbya ng'ekyo kikukubya naye nga mbeera yimba ku ssomero kati era we nakula abakazi b'okukyalo ne batuyita tuyimbire wamu ebya gurupu nokoze ekibiina ky'abakyala awo kati era nga nze abayiiyiza ennyimba ebyokuyiiya ennyimba neekanga awo nange nga mbisobola simanyi gye byava mukama akikuwanga kiranaga mwana wange sitabu wangu tadde nga weekanga oyiiyiza oluyimba naye nga tomanyi gy'okijje tolina gwe weegombye naye ndoozi era kyali kindimu nga kingobera kati bakafeero bwe bajjanga eri ewaffe bamuzeyise batta nga maama atutwala emulaba abayimbi abo ne tutuula wali mu maaso bwe tuti baatulanga wansi nga bwolaba obwana kati era bwe tutuula awo wansi nga naffe tutuula awo wansi naye nga mbeegomba bakafeero nga neegomba ekisanyu waliwo noono omukyala wa Sebbaale yafa oli yasooka senior woman nga neegomba abantu abo kati ndowooza kintu kyantambuliramu nnyo mpaka wenekanga nga nfuuse muyimbi omwami yasanyuka nakyo omukazi natandika okuyimba omwami omuleese naye kosobola okyagala omukyala nga akirina mugenda kuyimba mba njakyagala kasata dda wange
Mbasinaako. Ndowooza okitegedde ekintu ekyo. Kasita takola ki? Kasita tadda wange. Kingaze mukyala wange nzaba ntumbagamba. Ezinabuza ku mukyala wange kwambala bino bikunama. Kugenda ku date n'abasajja balala. Kasita tadda wange. Kasita ogenda kugenda ku lanchi. Genda okole ki? Kola kyonna ky'oyagala. Nywera shisha mu kamera. Kasita tadda wange. Tulyoke. Kati mwami yatya ekirowooza ki okimukubako okyamba munne nno kati nno ekintu kalingenda kuyimba. Saakimukubako nakitandika mpola. Mpola. Step by step. Kwano kyali mbina by'abakyala. Ebale nnyo. Nange twekuume. Nange tukole nnyo. Tetugenda wa naye teri musajja abyagala ssebo. Kintu ne kikula. Batandise n'otuleeta e Kampala. Essanyu eryali awo. Essanyu kunze naye ku mwami. Entalo ezaali awo. Agamba abaana obalekeraani tokyampa budde. Ate nga nange nkiraba byalimu awo bingi naye kati nze natuula ne ŋŋamba nedda sigenda zola bintu ebyo. Bibiri. Kubanga nze mmanyi bwe bayisa omusajja. Mmanyi kye nnina okukola. Obuvunaanyizibwa bwange okitegeera. Kati naye ndaba nga ndi mulyazaamaanyi. Oli omusajja mpaka ddi. Kati nze kennyini ne ntuula ne neegoba. It's happening bwe tugamba. Gwe omusajja teyakugoba. Gwe agenda okulaba mutuufu ku nneeyisaayo. Olukuduulu obutagambwako emirimu. Goolo z'olina mu bulamu. Goolo. Noga kanneegobe. Kanneegobe nange mpulira ensonyi. Gwe balamu mukaanya agenda okujja e Kampala. Abeereyo ennaku. Simanya tewa. Nga mutwe nange gumaze okulaba ebirooto ebinene ennyo. Omusajja ndaba nange mutuufu ne Katonda agenda kunnyokya omuliro. Okitegeera. Kuba ffe abakazi abasiraamu ojjana eri wansi bw'omwabigere bya musajja. Nengamba likooti kanjana eno ereke okundeetera obuzibu kansalewo ekintu eki. Olunaku ne lukya. Musajja munenga yakigwako. Ate kati nze singa nze nali musajja. Kubanga abasajja okkirizibwa okugenda gy'ogenze n'omukyala wo. Okitegeera. Ne nze ndi mukazi sobola kugamba musajja tugende eno. Tutambule. N'abakwemirimu batuuka ne bakoowa yo n'azunga ne bbaawe. Okitegeera ye nga yali n'ekitiibwa ky'obusajja. N'ekirala ffe nali mukazi wa mukyalo. Amaka agagumidde. Ono olusuku lwo. Bulungi nnyo. Obukoko we buli awo. Olusuku we buli, ente, emmwanyi. Nga tetuli bubi nsolabulwa mutwalo. Nange nga nze omuntu. N'abaana basoma. Abaana basoma mu masomero ag'omukyalo. Ate amalungi. Agaliko standard. Bagasaako standard. Standard waapi naawe mu biseera ebyo. Ate basagamba standard babba omuzadde. Laka is modern standard primary school. Ozwe ngogamba asomera ali ku modern. Bali mu masomero ag'omukyalo era agaaliwo. Naye ng'ate nze njagala birungi. Kitegeera. Kati nti gwe nze ng'omukazi sisobola kukozesa musajja bintu bitali mu pulaani ze. Naye alina by'abala ng'omuntu. Okitegeera. Ng'okeera ng'okimugamba. Ate nga nkimugamba nga nkeera nga nsimbula mu makya nga nneenya bbaasi. Twasiibula. Ng'osiibula nti n'olazeewa. Munne ngenzi kangende nkole. Bwe ndiyitamu njijjanya okuleka nga naye wali wamukoowadda. Kuba tubanga tubadde twogera. Nga katinga ka makya nga Mami Jaden nendika ngo stars nga by the way no ntuuse Canada nga heka ali yankoowadda. Aba yategeka dde olugendo. Ekyo kiba kikyamu. Anti kiba kikyamu gwe tuba kikoze. Naye kwakikoze kibeera kituufu. Makati ndi mu kiyumba kawule nambeko plus 197. Awo abamaze okulyamu olukwe. Nga yagenze dda. Olukwe fulula biswa. Olinya baso je Kampala. Nenjiziye Kampala. Ngorojo ya kunyimba za wandiike recording.
Nga ninaze ndikodinzeeyo naye nga byabufuzi. Kati awo nga ndaba owagira gavumenti webale okusembeza abakyala ekitegeera webale abakyala nga bwelaba bakyala badde bayimba mu groups mu bino bya campaign era naffe bwe twali olina obuyimba bwawe bwebaza President Museveni ng'ate nga ndi wakabi nga nze gwe batwala buli wamu obuyozaayoza abalwanyi okitegeera eddembe ly'abakyala mwemali n'akajjanyo Sali Musale awo twali tetunnamumanya nnyo waliwo no special zawandira Kazibwe abo bani abalala Mama Rebecca Kadaga oyo twali tetumumanyi ffe tuli beerakayi nali mumanyi beeri Bapinto Mutagamba omumanyi ya Bafa Bakasamba bali bamanyi nga bulaba baabona Libokasolo kati we bali eyewa nabali be baaliwo mu biseera ebyo nenzije Kampala nentuuka Kampala navaayo mu nnimiro nga siri waka natuukira wa sister wange Kazo nabuza abaana mama mwaliwa nankubira essimu nambuuza oliwa nemugamba ndi Kampala ndi Kampala nenzijako ssimu kati mumanga tokwata ate nga simu njijjeeko bakati awo nali mmaze okugenda mu lutabaalo omutima gw'abaana okyusa obulamu gw'ekizadde abaana bendesemba beganye agenda obalabirira abaana nga nti be bantuusa ku ekyo kukyusa bulamu kukutula olujegere generational curse ekikolibwo ekizze kitambule ekyo nti bwe family yo banga tewali mwana yali amazeeko university kati nze nsaba Mukama nkikutule okitegeera nti kakiyamba nga nyeri byamazeeko university kwebale nnyo ate era Mukama nnyambye nenkikutula osobola okubeera saddaaka y'abanno okitegeera eteza tewejjusa move eyo gyewakola ey'okudduka mu kyalo nojja otandika obulamu yes era kolungamba omutwe gwange gwebale kundowooleza bituufu kubanga ebintu ebimu tubirowooza naye nga tetumanyi bigenda kugguka biti binaayitawo bigenda kukola binigenda bbeera bitya yes era abamu babirowooza era abambi ne bigaana nga kyewabala si kyekikoze eki naye alhamdulillah bye nabala bikola ki bitambula naye nga saalisobodde bikola okusinziira family mwe nali family gye nava environment okitegeera nga nali sisobola mukyala mukisa okitegeera tutuuse Kazo kati otandise kati okuwandiika ennimba n'okurekodinga basooka kuntwala wa Steve Jane wana kwa Steve Jane kutidde nga yakutwalayo nga yakutwala Jeno Kayanja nali sina sente naye wanga olwodde nga akwatagana Jeno Kayanja dda yatuyambako saali nzekka ngera bwe twali mu gurupu y'abakyala mwalimu n'abalenzi abavubuka ne tugende wa Steve Jane Steve Jane nga naye nga batwali tufaanana tutya maama kuba Steve Jane teyatuwa wadde omukisa okuyemba yatugoba yatunuulira bw'ati okitegeera kuba twali tuwunya n'okuwunya maama nedda nze nkubuulira amazima engeri gye twakubalamu abantu abavudde eri mu kyalo jjukira twali oba nga 5 kwaliko abavubuka twatambuza bigere mu tawuni tusinga gye twalina mwana mutuyani enkwawa okitegeera engatto z'abavubuka ozimanyi mugenda ku studio ya Steve Jane biri ebekaawo oba 27 ngeza 27 awo kakati njagala kubemu akafaananyi nga mwatambuzizza ebigere okuva mu tawuni mugende mu studio institutional bweziti Steve Jane yatukkiriza kuyimbira mu studio twamusangawo nga tutunula ku bintu bye tutalabangako alizi monitor alizi console kati bintu bye twalabako byali amaaso gaffe amaaso gange gali tegabirabangako nga Steve Jane ayambadde nga tulina egikola nga yennyini atukula
teyatuwa mukisa gwe yaŋŋamba ani lolomodo ne mugamba Paulo Kafeero akamala okufa nga tannafa bali nabo ne bababuuza ne boogera abaabwe ne batugamba tuyimbe ne tuyimba n'atugamba mugende mmwe temumanyi kuyimba temwaggwa mumanyi ne mukaaba nze nali mmanyi nti mmanyi kati nze nali nga nnina okwekkiririzaamu nange kwenneewuunya gwe ng'okimanyi nze mmanyi okuyimba yes nga nkimanyi nti mmanyi okuyimba nga nnina ne bempulira abayimba nga ndaba mbasinga naye nga nkimanyi sinnaba kufuna experience n'okufiitinga mu mbeera gye nzizeemu e Kampala awo ne batutwala ewa Geoffrey Lutaaya mu studio ya Geoffrey Lutaaya yali baali bagita GL studio Lutaaya n'aŋŋamba nyimbemu walina kayimba kyawo nali nyina obuyimba waliwo sente bwe bulamu ndekangezeeko bwe zibula mu matire nti biganye future yange yemunyo obufo n'abaana bange mwami laavu n'abakinga tweyayuuya abaana tebasoma tuli mu mizigo ndekangezeeko nange mpakase nga lwenzifunye tuyambagana. That was a beautiful one. Okayimbamu Steve J ya n'akagoba Steve J yatuwa nnyo budde kakati jo kwetawona ngamba bulijjo okola ki mu kyalo nange okayimbi nange akayimba kankutteko. It's a good song, it has message. Okitegeera nti mazima ne mbeera mu bulumi ebimu nanti kati birabidde naye nga akayimba kalungi nga kwegamba nga kava ku ntobo y'emmeeme kati awo Geoffrey Lutaaya n'agamba bulijjo okola ki mu kyalo ne bansasulira studio ennyimba 6 nenga recordinga n'ennyimba endala kwaliko nnyimba kikoze kwalubamu kwaliko nze sikira nga nkyakulooza tindibeera nti nange mu mwoyo byalinga biroto kwali kutebereza naye kaliraba Mukama wantuusiza kantambule nange nga nzigumira ku ttaka Mukama kyaterekera omulamu nga kikyo ne bwe bubaddi okisanga abageresa bajjajjaffe balengerera wala okugumiikiriza kisaanira tekiba kyangu kuyitibwa muwanguzi embeera y'abawanguzi nange wentuuse kati ensaanira n'endala obwimba obwajja obuddemu olwo naluddamu naluddamu luyimba lulungi nnyo nze nyina ennyimba zange Shalom era kati bwe ndifa mugenda zino mugenda kugamba onawolulwe okitegeera awo okubya oluyimba lwaffe olikodinze oddayo wa sister ekazo kati olwo oli sita nga sinnabeera sita nga ndimu nze obulamu bwe nayitamu sola bunyonyola nemumalayo nga nvudde mu kyalo jjukira mu kyalo buli kimu nali mukyala mufumbo ate ng'omusajja asobola okukola obuvunaanyizibwa bwe nga ki ng'omusajja mu busobozi bwe okitegeera abasajja b'omukyalo abasinga bamanyi obuvunaanyizibwa bwabwe omukazi agenda agula sabbuuni buli kimu ye abasajja b'omukyalo abasinga kizigo ky'okwesa abakyavisi kibaawo ebyo katiptop awo kameeza ku kisenge bulungi nnyo bwe mukungula sizoni ng'akuteeka ku kapiki nga mugenda mu katale ng'olonda olugoye lw'okola ki lw'oyagala akwebaza okulima nange kadde yiyo kadde ng'alina ogireeta kati obulamu bufuuse bwange naye nga obutima gwe nali nyina nga gusobola n'otomera ekyo ekisenge ne gukola ki somola ekisenge n'enkiyitamu omutima gwe walina nze nange obumalirivu natambuzanga ebigere okugenda nga ku studio kuba ne ku studio twagendangayo nga baproducer tebatuwa budde awo okyalina kaguruupuko tova mu banno guruupu natuuka n'enjita nga ndaba egenda kundwisa kubanga enziza emabega netandika olutalo olwange omuntu omu so ogenda ku studio tebakuwadde budde n'otambula ziwaya tutambuza mukama wange oba okyali mu studio Kafeero najja Kafeero wamulabako namulabako yansangako ne mu studio
ngani mu recording oluyimba lwange twalanga ekyamanyi mwami wange nkakasente sima balanga akoze ebirungi amagero eri tayinza kusasula ntwalanga omulwanyi ssabalwanyi yasomoka olutabaalo nangiranga namige kale nga bwe bityo Kafeero kusanga mwemba Kafeero yagamba ki Kafeero yandaga nti mmanyi okuyimba Majiva Kafeero mwagala waliwo ekyo ekitugatta ne Kafeero ate nga jjukira nalinga gwenkoppa era nolomodowo era nze bawuliriza ennyimba zange zirimu olukafeero tewali sitasitwaka nga omulabye like n'aba star bwegomba omusisi nga oh my god bano oba yeye oba nfukamire oba ngole ntya era nafukamira naye jjukira nga mumutya ekyo kibaawo ngolaba star nenga bumanyi fe ab'omukyalo muli bakujjukujju no ate ng'olinawo okomaze kuteekawo kamanyiiro kitegeera kati Kafeero yandaga nti mmanyi okuyimba era nga nange nkimanyi nti mmanyi okitegeera kati fe abantu abeewandikira tulina obuzibu bw'okubeera nga twekiririzaamu nnyo oba okimanyi manyi embigu yalujja kukola newe naalukuba okitegeera era kati n'ennyimba zange zennyina nze ennyimba zange ezimu zigenda nga zikula mpola kati gwe kyalo munomala kakutanda n'owuliriza ennyimba zange oba togenda zijja mu mmotoka nyimba zonzimanyi ozimanyi bumanya naye tompanga budde wamma tujanjawaze eddaali ayiawo ebintu byalaavu binyuma mu bijanjawaza okitegeera watali kajanjabi balibo w'abantu kati gwe lwonaagenda n'okola folda eya stabu natoola engiteekawaawo okitegeera ogenda kubeera ng'awuliriza kati katugeze nga nze mu mmotoka mwentambulira abaana bentambula na driver wange ne DJ bayina ennyimba za Kafeero bayina ennyimba za Muze Sebata foda bakimanyi okitegeera bamanya banyobigonyo kantuteekemu ono antuseemu ono kati naawe onaawuliriza onaafuna obudde n'oteekayo ennyimba zange ogenda ziwuliriza buli lunaku ebintu by'emikolo kuba kweraga ona sitayiro gye waleeta empya eyo omuntu w'omukisa alonda buli afunyeyo kaafunyeeyo alonda ddoola ngatandikira ku mukisa oli wa mukisa ayiawo okitegeera nyingi nnyo zino z'otamanyi nyingi z'otamanyi kubanga naawe abantu balina ebyokulowoozaako bingi naye nti obulamu tebwali bwangu kubanga nze natuuba kuva mu egyo emyaka gyonna zaakagina kasamba 2011 naye ngwembye kuva 2007 gyemyaka almost emeka etaano balanga 2006 kale 2011 nayimbira bajjakasa kekaliwa nasaba mpulira emisire mingi American Height eva smart kale mulenzi muto paali bikyakuba ate lugenda kaddiwa kati ona style gye waleeta teyaliiwo that kind of music yes ekyo kyenkugambye nti nze nali nkimanyi nti nze mmanyi okuyimba kati abo bonna tebagwa amaanyi kuva 2006 2007 2008 2009 2010 banno bayengera bakuba gokyatoba teganzigwamu omukisa gwe nali nnyina nti kabiwamalanga nonzikiriza okuyimba bwoti bonna we nayimbanga nga ngenda kuva bonna abaliwo nga bakoze eki nga bantegedde nze natandika okufuna sente mu kuyimba nga tewali luyimba lwange ku radio wadde ku TV naye nga ku ground nga nkola nga nabampadde chance ku show ne banzikiza n'ennyimba ng'olulalira bampita ate ng'abantu banfuuwa ssente oli wa mukisa yes awo taata mukoddomi wange ng'okyamuwuliza kyagala tumuleke nnyo mu mboozi tumusuule mugulu tujja mwongerako katini bambi yajjako okekampala kati ndoza nalaba nga tagenda kumalako naddayo nakkiriza nti omukazi ono amazze bakwita kulaluka agenze jjukira naye mukyalo yamayuse be bamugamba kati nga naawe nebwobeera ate nebiseera ebyo abayimbi nga bamanyi baki bayaaye naye ekirungi nga nze nali manyi kyenjagala n'ebigendererwa byange nga mbirina njagala kukyusa bulamu bw'abazadde bange n'abaana bange ne famire yange abaana bo abawulizanga abaana nabajjayo mangu
Nabo no baleeta eno. Ne tusula kafalisa awo wansi. Bonna mukaaga. Kuganya bana nabajjayo nembeera nabo naye tetwasulako njala. Nagenda ngeyo mu bino nengula emmere ya bintu wabira ebintu omuceere gulimu amayinja. Ono gwata kitabo. Gwe bataseera waliwo n'emmere waguka ku mmotoka eyo ne batuuma entuumo bweti. Nze nga nnoonya ebintu ebya layisi. Wabeerawo embeera lwe yagaananga n'ofumbirako banneiba osobola ofuna kyemukola ki. Noyolezaako abantu engoye osobola okwoza engoye zo. Nga oli wakuwa engoye omwolezo naye wooteramu ezizo n'ez'abaana. Wooteramu ezo kubakolako omukwano osobola okulanga temusuze enjala. N'onoonya ow'okuyimbira bakufuuwa essente kubanga nze banfuuwanga. Kalomu n'otuukayo ne bakulemesa ne bakugaana ba MC. N'otuukayo olunaku ne luziba nga toyimbye nga tewakeddewo. N'ovaayo nga ate toyimbye. Tunga si byangu ate. Naye oluusi Katonda asobola okutemera ekkubo nga tomanyi naye nga bigenda kutuusa ku bigendererwa byo. Era nze Shalom nze bwe nafuna ssente bwenti jjukira nze bwe nali nva mu kyalo nagendangako ewa taata wange n'otuuka mu kisenge gye basula nga si we bali badde basula n'otunuulira ennyumba gye basulamu n'otunuulira fe amazzi twagase nanga mayiro obanga mmeka kitegeera okusena amazzi ate nga ga bidiba munywa n'ente. Era nze olwafuna ssente nasooka nenzimba boys quarter waka n'ensima oluzzi oba lwa liita mmeka simanyi. N'oteeka ewaka. Nenduteeka waka. Then nefuna ssente ennyumba yaliwo nengimenyawo nenzimba ennyumba endala ennungi. That was a beautiful move. Taata wange nga bwalwala nsobola omutwala mu ddwaliro. Era bwe nagula emmotoka nga taata wange munonayo omukyalo ne muleeta ne mutwala mu ddwaliro mu mmotoka yange. Ne maama wange. Okitegeera nti biri abaana bange nafuna mmotoka nga nsobola obateeka mu mmotoka nga mbatwala ku ssomero. Naye Shalom tewali kiruma bw'osanga wange omukazi mu paaka. Naye kati bwe mu paaka tomanyiiyo. Mpaka mmanyiyo. Wagendayo ddi? Wano paaka empya eri wano nga ku Kwaliseero. Ogendayo ddi? Then paaka enkadde wano nga ku Mukwano awo paaka eri awo. Ongimanyi weri? Kati eyaleero nange simanyi bweri. Naye eyalungi abaana nga badda ku ssomero. Nnaku ezo toba ne bwenzijjukira kati mpulira nga n'amazzi gagagala kujja. Nga weetise keesi. Omuzadde. Ekeesi etali ya mwana omu baana bato muyambagana ono kwata eno nakwata abazadde era mwe bali abakazi mu tawuni. Ekeesi ekyo kinyiga engalo zino obwo obukondo obwo bunyiga engalo. N'obyetika bw'oti ku mutwe ebiveera n'obeera ng'okisitudde ne kikutuka. Mugenda ku ssomero omusana ate guba gwaka. Okutuuka ku ssomero bakubuuza sukaali aliwa, sabbuuni aliwa, emiti emeka nga tebiwera. Ng'olina kwogera n'abasomesa. Naye obwo obulamu bwonna nabuyitamu. Naye bwe nafuna akamotoka ne nteeka abaana bange mu mmotoka. Ne mbavuga ne ngamba nze ndi mu kuvuga. Nze bwe twagenda okugula emmotoka nakaabira amaziga ka Spacio. Nga tuli mu kulamuza mmotoka. Nga tulamuza mmotoka. Walayiga nti okugivuga. Ate nga nayigira ku yani. Ogule mbaga tumanyi kugivuga. Nga nze ate naalivugidde ku yani naawe. Nze emmotoka nagigula oba 2013 oba 14. Nalwawo n'okumanya nti ntuuse okufuna emmotoka. Nga ntya okugula emmotoka. Kyagala okyusa obulamu bw'ewaka eno biki. Abaana school fees okitegeera. Naye n'emmotoka era nengifuna. Ate era nze nalwawo okuva gye nali nsula. Era navaayo nga ngenda mu nnyumba yange. Tuwe ku mukisa ogwo. Bava mupangisa ng'ogenda mu nnyumba yo. Yes. That was
simu bupangisa nali sipangisa newe nali sitwali walungi ate nga tuliwo bangi ndiwo n'abaana ninawo n'abantu bange ng'oyinza osanga nga buli omu ayiyiza waateeka oluba abamu ebigere biri mu kitanda munda kuno ku kitanda twebaseeko nga bameka okitegeera naye nze navaawo nga ngenda mu nnyumba yange endejje nga neya tata wange mmaze ogizimba ne mama wange. Olugendo lwa Stabwa Nattu olunyuma okufa luyigiriza lukaabya ate lusesa. Tosobola nabimalayo tosobola kunyumiza biboozi byange ebiboozi bisufu nnyo. Olakati tujja kimeetinga stress nantu abasinga baba tetulina muze kujja kimeetinga bintu mu Uganda. Tufuna kyansinga wooli netunyumyamuko netudokimentinga ti master power tuyafidde ennaku ezo fe abasomye mukolako interview naye nga abadde amazima takola interview ate nga story ye nnungi nnyo naye nga tebagimujjangako kati zonna story zonna za Daina yafudde nazo nga tetuzifunye kalaga tunyumizanga abamu bagattemu ebyobulimba abalala bawoomese basole mu luyiko batabule ekintu kati nga tunatera okuwunzika okubyawo oyiseewo okubya olimba tujanjawaze eddaali batajja kakasa ye yasooka kati nga nawulirako mayinja nze mayinja Ronald wali ku kalenda ng'agamba nti omuntu okukuyita omuyimbi olina okuba nga tebakyakuyita linnya lya luyimba nga bamanyi linnya lyo bw'oba okyawulira nga bakyakuyita nti tujanjawaze oba nga bakyakuyita nti kapaapaala oba tonnafuuka ki muyimbi kati nze bajja kakasa bwe nalaba ng'asambye akaggi ate era nalwawo okumanya nti akubye naye bwe nakimanya ne ŋŋamba kati nyina okulwana okulaba nga sebampita bajja kakasa n'amangu ago nenjiya tujanjawaze nenva ku tujanjawaze nenyimba ebintu by'amasanyu kuba kweraga okitegeera ezo zonna dduyiro naziyiyiza mu kaseera kamu bwe kati omubiri gukola edduyiro oba giyite exercise okitegeera laafu baana batwesiiza ebizigo mu mugongo baami okay nyingi n'endala bw'oziwulira oba ozimanyi naye nze nafukumula ennyimba nga nwana ku kiri mayinja kye yayogera bakuggyeko Stabwa abajja kakasa okitegeera bagambe Stabwa Nattu era nze bampita Stabwa Nattu oluyimba luno olwadduyiro ekirowoozo kijja wakuwimba olunyumira nnyo Ssaabasajja ate enyumira Ssaabasajja kinyumira ensi yonna nalugera ku Ssaabasajja wali waka wa Ssaabasajja yali agenze ebutambala bayitayo bakanoni kati ku lunaku olwo ne bakeera okola edduyiro exercise kati ow'amawulire yakiyita dduyiro okitegeera Ssaabasajja akeera ku lunaku olwo ne bakola dduyiro n'abantu beeyo kuba amawulire banagala bakubukedde nange nenjikanya kasomako ako Ssaabasajja ngadduka Ssaabasajja bakedde kukola dduyiro siwabya abadduka oba simanyi naye bakiyita dduyiro era olina gy'oluyimba dduyiro omubiri gukola edduyiro oba giyite exercise anti ennyimba ezimu era tuzimba nga tulina kwe tuzijje osobola owulira ekigambo kimu n'ojjamu oluyimba lulamba kati ebyamasanyu kuba kweraga twali tugenze ku mukolo n'omwogezi yafa n'okufa baali bamuyita Ssebirumbi kati bwe twadde eno mu briefing nga bumanyi bwe bagamba abantu banne tugenda kuyingira ekidaala kati oyo Haji Ssebirumbi n'agamba kaakati banne tuli wano eyazze nga bakubanja school fees z'abaana gwe babanja renti yayogerawo ebigambo bingi byonna bisse ebbali byerabire bwe tutuuka mu kidaala byerabire ojja kubijjukira ng'omukolo gukoze eki nga guwedde ababangibwa eza renti kossa ne fees ez'abaana naye be bagobye ku mirimu ebyo tunabisanga enkya twagala kusanyuka busanyusi
tetunakuwaza mukolo gw'abandi nze ebyo ebigambo bye najjamu olwo oluyimba nduya mukolo kuba kwera mane stabwa wawamba emikolo alhamdulillah ejo wajikwata bwoti olwo omukolo gwayimbako maama wange nga gyali kati nakomawo nga yimba oluyimba lwatujanjawaze so you're like natalujewa nagane mwe muli awo musome muwase nange mpita omuyimbi ayimbe ku nnyimba nsanyukeko okitegeera natu tujja kukola emikolo ate ebintu ebimu tetumanya ebigambo tomanya nagyo bifa kati tujanjawaze bakyavaawo ekyo simanyi gye kyava style yo yokka wekka era bakubuuza nti oyimba style kinze ngamba nti nyimba stabwa style kalulimba luno olwa dwero nga tuluddako Ssaabasajja avaayo n'akusiima wali omiitinze ku Ssaabasajja si mu meeting nga ye mutereevu naye muyimbidde emirundi mingi Ssaabasajja nga nazze nga nzize kuyimbira Ssaabasajja Kabaka nga kyekindeeseza ate kati n'oluluya nze nali sikimanyi Ssaabasajja Kabaka mmanyi wawulira otyanga banyuma ku nnyumba ezimu Ssaabasajja zaagala nga mulimu era bwe namala okuyimba neŋŋamba ntuule mpulire ebigambo bya Ssaabasajja nti aba n'ebigambo ebirungi n'entuula kati jjukira bw'oba oyimbira Kabaka bantu bakupapye ye lwaki baba batupapye simuyimbiranga sikulimba okimanyi baali baŋŋaana n'okuyimba ennyimba zange pandemic Ssaabasajja oba Manchester ndi mu kuyimba luyimba bakupakusa Ssaabasajja n'abagaanaye n'abakomako n'ennyimba zange nenziyimba nnyimba 2 zokka naye nga nalimbye wakiringa 3 bwe nayimbako ebyamasanyu kuba kweraga n'ow'omukisa naye naliyimbye n'edduyiro era simuyimbangako nga waali naye ng'era babeera bakupakusa naye olwedde Ssaabasajja asiimye muyimbire lwaki mba nnyimba ennyimba 2 kati nentuula mpulirize Ssaabasajja byagenda okwogera Ssaabasajja n'atandika okugira nali ntudde neri nga tandaba amazima ga Katonda mugulu Ssaabasajja n'agamba waliwo sibijjukira kale engeri gye yabisengeka naye nga okubisengeka konna nti atera okuwuliriza ennyimba naye n'ennyimba z'atera okuwuliriza mulimu n'ennyimba z'omuyimbi Stabwa Natooro tewabulashinga watunula kye wali otuddeawo kutidde singa Ssaabasajja agamba mbu YouTube ezo nziraba nendaba Shalom 256 kyaka n'okuzigala njiggalawo mazima ga Katonda mugulumiza omuntu eyaveera akaayi munvunza mu bulwadde mu bwavu obungi okitegeera ate banezi simanyi nakumanya okimanyi kineera akaayi era nayimbirako Ssaabasajja nga tonnakuba kajje banka nkyali mubiri ebyabakyala kuba Ssaabasajja bwe yali ajjaira akaayi obukyala Kamuswaga yayita mu district yonna ng'alambula groups eziyimba era nga baatugamba buli omu ayiiye oluyimba oshegeera kati nze oluyimba olwange lwe lwasinga nze ekirabika ti luno olwaleero lukulu kubanga tulina ebbafu omutanda nga twejjukanyaamu 62:8 ku lw'obulungi bw'ensi yo Ssaabasajja ofuuse omubiri byali bigenda bwe bityo naye nga byali nga binyuma mazima Kamuswaga n'agamba gurupu yaffe egenda okuyimbira Ssaabasajja era nga ffe twabeerawo ne twayimba nga Ssaabasajja azze mboze n'empomedde nnyo okoze ebintu bingi onotwire ku Stana Medical Center wanaawo Stana Metal Works bikirala ebiri awo tulina Stana Fashions naye weeri oli mukyala wamu Katonda badde omukisa mu kuyimba ne muyitawo ne mukuba akagi ssente weeziri okyali hambo abantu abasinga bwe tubalako akubako akayimba kamu Manchester embigulira nga atambulambadde masiki takyabuuza bantu olajja kubuuza lwaki oli hambo ate ng'olina nyina olina eddwaliro ddene
Walaba omuntu abanya kagundi wekakanya lumo tuli nga wajirako omusaayi wajjanjabira wali wajiramu olubuto wali wakola ki nebagamba musoni naye alina olajja kubuuza era ki ekikudrivinga okukola ennyo ekindrivinga okukola ennyo abaana ne kati bakuze anti bakuze era beetaaga sapooti yange kitegeera okukola tekulina koma ku nze kati nze byenkola bigenderamu n'abazzukulu okukyusa obulamu butandikidde ku nze tebutandikidde ku bazadde bange oba kyentegeeza okitegedde eriyo abantu nga baafuna omukisa otandikira ku bazadde bange yamusindikamuko naye nze kutandikidde ku ntegeera yange oba kyenjogedde kitegeereka bulungi gwe eyakutula ekikoliko kyewaka gwa omumuli Katonda gwe yamulisa mu layini yewammwe webale nnyo nti n'okubutakoma kwekyo nti nze ndi mwana wa musanvu waliwo abasooka olinga Dawudi naye Dawudi kuba Dawudi yali ate omuto mu bakulu be naye Katonda gwe yagamba gwajja obba kabaka so kitegeeza obuvunaanyizibwa tebukoma ku nze oba ku baana bange bulimu n'abalala kati ate nga tulina okulwana tuteekewo naffe bagambe famire ya gundi kireke kukoma ku nze kireke kukoma ku nze oba kyenjogera kitegeerekeka nti nga ne bwe mba siriiwo omwana wange asobola owerera omwana we nga tastruggolinze nga natadambulamu ate buli obwedda jjajja bwe yalimu muzzukulu wange ng'asobola okuweerera ki omwana we atwafunye ku bazzukulu alhamdulillah nze Shalom Katonda ebintu byankoledde ebimu kati ng'ebyo ebyokufuna muzzukulu saabirowoozaako era saabimusaba ebyabaana bange okufumbirwa nali nga sinnabimusaba n'abikola ki n'abimpa abaana bange okuzaala nga sinnabimusaba nga sinnabirowoozaako naye kati ku ssaawa eno ndabange neŋŋamba ensi bwetyo kinakugambye nti abantu ensi tugiteeke etambule nga bwekola ki bweyina otambula tuleke giteekamu nti tutegeera nnyo ffe ebyange sijja zaala nga sinnazimba kitegeera sijja kuzaala abaana bangi olamuka ozaala abaana omunaagwedde omula n'awunga okitegeera oba waliwo ne Katonda omumutwala nakyo kisoboka n'onoonya akuweereza otuzzi n'abula n'oyagala n'opapapapa ozaala omulala akula eddi okula n'abaana bo munyumirwa obulamu akula bakula kati nze omwana nga asembayo agenda ku medicine yamaze abaana batadde bonna mu sciences wamanyi ewali ekituufu ebyaffe byakwerimba ate byakwerimba ki omuntu wa sciences taavwalanga ffe binza otakwata yati fast naye lwakutteyo bwati akwatayo buli omu Allah nawe yateeka omukisa gwe ate bonna abantu bonna kyogamba basayansa gwe oli mu bino nawe gwomanyi bw'obifunamu buli muntu yegattagattire mu kintu kyalinamu obumanyirivu mukama kyamwereddemu omukisa tujja mweyongezanga kuba emboozi eno nnungi nnyo kyensuubira nti oyizeemu onirege obaka obwagala osembya eri abakyala abali ebweru abakola bano bankola mu katale nje ku kyeyo muzadde musajja talabirira baana nti okuva ew'omusajja ayinza okunyiigira babeereyo okubeera mu bufumbo kirungi Shalom anti gwava lwa future oba olaba kati ng'ekyange kitegeerekeka that bold move waliwo okubeera mu bufumbo nga bugenda kutta buli kimu buteebe obulamu bw'abaana bo n'abazzukulu na biki naye waliwo ate bano abanoba ebyakajanja kubanga omusajja yayenze simanya communication nga bwe boogera kale communication for what simanya omusajja ebintu bye sibitegeera omusajja si muganda wo naye alina obulamu bwe n'ekirala okumanya nti bw'okoma wano n'abantu okulowooza ebintu nti bo baagala bibeere nga bwe babyagala mukkirize ebintu ebimu bitambule nga Katonda bwe yakola ki nga bwe yabikola kyalaba n'abaana bagenda okukyeyo bakadaama abakoleeyo abasenya embalaasi
nabo ensi bagijjeko amaanyi kubanga balina okujja bazaale. Okitegeera? Aisha bebe owulidde. Mukole bye mukoze muveeyo. Tulemerayo nnyo Shasha avaayo atijja muveeyo kobe wantu tuyiye wano mujje tuyiye. Mulowoozeeko n'ebintu ebibaliraanye muno mu nsi mwe tuli. Muleke kulowooza nti emikisa gyonna giriwa? Giri bweru. Kitegeera? So neebaza Shalom. Mwebale kukola nno by the way. Tugezaako. Mwebale kugattagatta obulamu. Nze following. Tubugattagatta. Mwebale kuba n'omukyala. Amanyi abavubuka tebaagala kuwasa. Kati muzaale abaana bangi. Tubazaale. Mami gye nnyo ky'olidde. Kano nja keesalira nze kennyini ngateeke ku status akalabe. Ono takugaana okuzaala abaana. Zaala abaana babo. Kitegeera? So nebaza abakozi wano ku Stana Medical Center. Batwaniriza bulungi. Twebaza abalwadde abajja nga batukiririzaamu okubajjanjaba. Wano Stana Medical Center buli kimu weekiri ndowooza olabyewo. Kati ne private room. Private ebeera bweti. Mulimu ebitanda 2, mulimu eno sofa, effumbiro liraba. Efumbiro njene kagasi kanya nefumbiro. Bulungi nnyo mu ebiri omwo. Then olabako ne ku TV. Obeera eno nga tewali bikusumbuwa. Theatre weeri. Lab. Byonna byonza okulowoozaako. By the way twali tufunye wano mulwadde ng'alina ekizimba ku bwongo. Shakira muwala wange n'angamba maama tugenda mulongoosiza wano. Ne mbuuza Shakira n'ebyo tubikola. Maama tulina capacity. Kati nze mwesiri musawo waliwo ebintu byentya. Ne bayinza okugamba twalongoosezza kino nagamba ekyo ffe twakirongoosezza. Kitegeera? So obujjanjabi bwe buli abasawo we bali. Okuva ku makya mpaka buddi 24/7 mubaawo. We bali nnyo. N'ambulance njirabyewo. Buli kimu weekiri. Ekirala twambaza abagole. Stana Fashions abaami n'abakyala. Engoye ze mulaba nyambala Stana Fashions ezinyambaza. Bw'olaba mu lwosiimye ku akaunti yange. Ku akaunti ya TikTok. Enamba zange kweziri nkubira esimu ngambe gyolondusiime. Ekirala mu following bambi. Ona TikTok account? Je because Stabwana told. Stabwana told. Kanjira biwanene. Je ndi ombuba dota shawo. No. Kati wabaddewo ne yeeyita Natolo Junior yo naye namuganye. Yabadde anyingiddemu nnyo. Namuganye. Jakusakinga wano. Stabwana told. Nyava nonga nkwadde follow you. Ne yanza taata. Abantu mugende yina account. Twala 2. Yino. Eriko bameka. Eriko emitwala 2. Mwasi 3 23. Fadna Luganda 23. Follow yonje kuwadde yiyo. Nyanza Shalom. Namwe mu following abanda ba Shalom alina abantu bangi. Mu commenting, mu subscribing. Babeereko mpola ne ku YouTube, Facebook jendi. Then tukola n'enzigi n'amadinisa. Tadde tukoze kioski nga nyingi. Trade order mujja. Ne nakyo kijja kuggwa. Tujja ziteeka mu bifo weezina okubeera nga we watuufu. So bakirayanti baffe temugwamu maanyi. Funa ekifo nga tebagenda kutaataaganya kioski weeziri. Nebirala byonna by'oyinza olowoozaako ebikwatagana n'okuba. N'abaagala okukuba obukinga. Kyo kiri obvious. Wendi nze Natolo Stabwa teriyo omuntu mulala gwe bayita linnya lyange naye abadde aleeta namuganye. Era namwe ababadde bamutijjisa nga mumuwaana ezo ennyimba si zize zange tazirinaako buyinza n'okutoba kw'empiseemu nga bwe mbyogedde okuwulidde. Yava yakungule bukunguzi. Webale nnyo baneeyo business tuteekamu ssente. Manyi bo bambi abawagizi baffe tebakimanye olw'okubeera nti omuntu azina nnyo amazina n'abuuka abagamba wono kyekyo nga mutandika omuwa ssente zange kubanga yayimbira layisi. N'abagabira interview abantu abayimba ennyimba zaffe bannaye. Shalom oli najja ne yeeyita page bagitana. Shalom 256. Kati omuntu wajja n'akyetunga. Nati mbasi nze swakona kati bwana simambo David Tawe Junior abasiba kyaza. Sikyaza wumbwa kali.
Yes. Anayo gwe buliro lango oli already ali mu business yamu naye n'omwongera support. So kati ekyo kandeke kirwako waliwo kyakyesogedde taata. Byatu byogedde. Kati nalyo gyatwogera ku current affairs kino nga yabikoze amawulire. Naye nga bwe bali tukkiriza n'otuwa emboozi ebadde nyivu bwet. Bale kusembozi nyina nnyo. Tujja kunoonyangako. Olw'omukaaga olumena Nalongo Lewis, friends of Nalongo Lewis, mu muyambe single mother. School fees amulimu 0 okuyingira bwerere meza akakadde okuna esume ziri awo tugende twagire wano ku America wano kuna nivye aliwo kivulu bambi Nalongo sitegeera Nalongo Lewis school fees single mother ekivulu kinu 0 tulina okwesupportinga sakala okulizavinga emmeza nde tebunaggwayo pa ku namba ya Nalongo bambi nango omukwano gwange 0751661726 0706440777 tetugasukkaana bannango nako olwaleero mubeere bulungi mweraba.